nga bwe nabasuubiza ati ngenda bawembera yonna olwaleero tusobose okutuukako mu maka ga taata wa Isma Olaxes nezana naye embeera gye tusanzeewo ya kiyongobero kubanga ne Mike tebannabaggibawa kigambibwa nti naagenda ziyitibwa leero essaawa 10 enkoko njeru mukono naye Mike tebannabaggibawa ekyali mu ddwaliro bakyakola postmortem. Njogeddeko n'omu ku baana abagambye okubeera kino baadoptingibwa Isma Olaxes akavidiyo akatambula ennyo omwana yamudiweetinga ng'amugamba okubya Bobi Wine naye yeetaaga biological father. Twogeddeko naye ne maama we ne twogerako naye abadde asuubiza omulabirira amuyamba omuweerera naye obudde buno tamanyi kikiddako era wasabidde omuzira kisa yenna ali osobola okumuyamba kafiizi ali mu kibiina kya 5 naye bw'obeera oli eyo osobola omuyamba kafiizi omwana wali ogenda wulira Bwebasisinkana Isma kiki yadde amuyisaamu n'engeri gy'adde amutwitingamu. So bw'obeera oli eyo bazze tebalina wadde 10 okusobola n'obbazaayo wakiso naye bazze tebamanyi kikyakuzzaako tebalina transport naye bazze okubeerawo. So bw'obeera oli eyo nga bino olina obuyambi musobola okwegattako netuyamba maama w'omwana ono n'omwana ono okulaba nti nno asobola okuddayo okusoma. Ayinza obeera eyo ng'olina essomero omwana asoma ate ategeera bulungi nnyo ate asobadde asoma bulungi nnyo so kambakuwe obeewulirireko. Erinnya lyange ppya bampita Daddy Janati taata Janati omubwa bwati taata Janati ligatteko nnyo congratulate me ama Janati nkwagala nnyo tugenda lambula ebintu bingi tujja na linnya ennyonyi nze ne Janati yaŋŋambye Daddy nambuza naŋŋamba Daddy ndabye ku mapeera pulira bulungi bambi ndowooza amisinga taata we nabadde nsooka okusooka nga ndowooza byakusaaga naye munnaye si byakusaaga oli tali mu byakusaaga ali mu bya ddala nazadde anjagala buli kiro ampeereza meseji sula bulungi Daddy zuuku ansabira essaala tezigambika no weapon shall be formed against me that will work. Kati nakitegedde kubanga oli Katonda yamundeetedde Daddy Janati tyeitowe Nangono munoonyeze teyakoma kwolwo n'amunoonya enkeera n'atufuna n'agamba mbadde mbasaba mujje munkyalireko kati ne muwa olwayidi nangamba era n'eyidi tugenda kubaayo n'omupiira eri ogwa eyo batiktoka ne basimanya babuloga era gye twali kati ne tumala era olwayidi olwagirana n'abalaga abantu be ab'okugundi n'abagamba omwana wange wuuno bamundeetedde naye n'abeera ng'era ajja nga buli lunaku atuwa ekyokulya buli lunaku alina omukubirako olyotya buli lunaku ng'amugambye n'omugamba waliyo eyo mu nsi z'ebweru abamwagala ono namugamba naye nja kujja nkunone kati ajja munone amutwa ajje boogere n'abali ebweru boogere n'abali ebweru abagenda okuweerera ono kubanga ajjadde yamugamba olina okusoma bwa dokita namugamba naye sijja kusobola kuweerera bwomu nina bannanga abagenda okumpeerererako okitegedde kati koolwo lwennyini olwayidi eyo live era kweri ku mukutu gwe nange wano njiina kati naakola ki n'agamba waliwo n'abali ebweru abaagala okwogerako naawe Janati kati olunaku lwajjo essaawa zabadde 5:30 n'amukubira essimu jajja akubira ono amugamba Janati oli otya buli lunaku babadde bewuliziganya ne bwe baali eri eyange eno omwana akozesa eno eyange ne lwe baali batambudde ne muhozi emmotoka n'emufiirako yamugamba Janati nfunye ebizibu naye njija nkomawo Kampala naye emmotoka yange efudde nga buli kimu ekibeera kigenda omutuuka kamugamba kati olwale ejjo bwe yamukubidde n'amugamba Janati oli bulungi n'amugamba ndi bulungi n'amugamba naye omutima nga gukunnumira ono yamugamba n'amugamba naye ndi bulungi oba temuyina mmere n'amugamba ngenda bateerako ssente kammalirize byenkola naye bwe mba sibateereddeko njijukiza Janati omanyi neerabira naye ku lwokubiri weetegeke
nkunona ojje tubeereko ffenna mpulira nga njagala tubeereko ffenna tunoonye n'amasomero ki g'ogenda okuddamu okusomera. Gwenga maama wasemba ddi jajja nasomba bulidi naye nga buli lunaku abadde ayogera nawe. Amawulire ogafuna otya? Amawulire twagafunye kiro ku ssaawa 3 batukubidde twadde twebase kubanga tubeera mu kyalo twabadde twebase netuzuukuka era yabadde nnyo nga takitegeeza n'agamba owange nayogeddeko naye mpozi nga mulala yafudde naye owange ankubidde essimu ate abagamba afudde atya paka wabirabye ku ttivi. Mubeera bayitayo Kigenda oyikyamira wakisumu disitulikiti noddeyo mu kyalo bakiyita Kigenda. Omwana yafuna atya obuvumu obukwata essimu n'agiweetinga Isma? Bazanya TikTok era alina TikTok alina abagoberezi ba mutwalo mulamba ku TikTok. Emyaka 11 ebisigadde asobola okuyeyogerera mwogezi nnyo buli kimu asobola. Kati mbeera ki gye mulimu essaawa zino twabadde abakwatirako agenzi? Kale embeera gye tulimu yakungubaga kubanga tunakuwadde wazze nga tetwetegeera bannange tulumiddwa naye tusaba abatufunye kubanga tetulina kyakukola. Omuntu ajja kwebuuza omwana abadde afunye agenda omuyamba obudde buno abadde agenda omuyamba avuddewo kikyewetaaga obudde buno bwe nfuna omuzira kisasobola okunyambira Janaati oba munyambakawo wallahi kyensinga okwetaaga ansaasire kubanga nze dadiwo omutuufu Janaati tata we yafa ng'ali mubuto ono omwana wange talabanga yabadde taata tetubeerangako mu bulamu bwa taata na Janaati kyova olaba abadde afunye nga ye agamba mmaze. Kibi nnyo naye katwogereko ko n'omwana aweva naye katwogereko naye Janaati nga kitalo owasembye kwogera otya nejjajja ekyo? Asembye kwogera ko naye tusaawa nalangaba muli mutya konze nti tulina mugamba ng'omutima gukunulira ekizibu kyekigala kutuukako nangamba nze ndi bulungi nasi mbadde nkyali bizi nangamba nti bize katono naye nabasuubiza y'emitwalo 10 tokozesa leero ngenda gibasindikira nemugamba kale kandilinde nangamba weneerabira nzijukiza kubanza entera okwerabira ebintu nemugamba kale nja kujjukiza najjako esimu okubeeraawo obwagenza owungera webuti abantu batandise otukubira amasimu agayo bannange mukimanyi nti otata omwana yafudde tata omwana we yafudde baba nagamba tekisoboka nze asoose owakana tekisoboka ana amawulire ga maama afudde mugatuleetera nagenza olaba kusanyuka nga baleese n'omulambo gwe nga bamukuye amasasi amaanyi ne ganzigwamu nebakira nawo. Obudde buno omuntu ali eyo oyinza kwetaaga akuyamba nze njagala kimu kunyamba kusoma kuba nali nasuula ng'oyo yansuubiza okumpi. osoma kirasi kirina kyakutaano osomerawa? nsomera ku butayizi empereero. Soko tunyumizeemu ku sitole y'okusisinkana jjajja Ichuli byali biti. Naye awo natandika nagenda ku peedi ye anti maama atera obbagoberera kati weyakola live eyo maama yali mukimu nemujjako essimu nengera nenjiwuliriza ngaali mugamba Bobi Wine nga Madbala we yatamuweereza ssente waki teyamuwa ssente ye teyamuwa buyambi kati nange nemugamba oyo alina famire ey'okulabirira negwe tolina muntu yenna gw'olabirira lwaki tofuuka biological father wange notandika okumpeerera
kati nali awo nga ngamba oba binaayitamu oba tebiyitemu nga tuli awo nagenda olaba kavidiyo katambudde omusajja atukubidde naŋŋamba vidiyo yo nagisiimye mwana wange era njagala natusisinkane nemugamba kale byonna bijja bituukirira inshaallah. Okay. Bwewasisinkana naye kyali kitya wamu yakwaniriza atya? Yansanyukira nnyo n'agamba kati nange nfunye omwana nakola ne live nagiweerezawo saawa eyo wetwatuukira wennyini weyakolera live n'agamba nfunye omwana nambuuza oyagala kola mulimu ki ng'okuza nemugamba nze njagala beera dokita naŋŋamba kale nze saakuweerera badde manyi noogera beera tica nze sirina busobozi bukuweerera kutuuka ng'osoma owa dokita obumazeeko naye nnyina mikono gyange egyansuubiza mpu nagyo gigenda kuweerera oma ali Amerika era tugenda kwogerezaganya naye omulundi oguddako woolijja kati ku lwokubiri weyaŋŋambidde nti agenda kujja nnone antwale twogerezaganye n'oyo omusajja twemanye nga we namumanya taata wange oyo. Ne tekisobose. Abadde akuyisa atya mu mbeera ezo bulijjo? Abadde ampisa bulungi ng'omwana ng'alina okwogera nange buli kanaku ng'alina okuŋŋamba wasize otya waba tafunye airtime ng'aweereza ku gundi ku WhatsApp ng'anteerako wasize otya osiibye otya mulidde emmere oba temulidde kati oweggulo naŋŋamba kale sula bulungi bwatyo. Kati wasembye ddi okwogerako naye? Ejjo ku ssaawa 4 nga nsuubiza ogenda okunsindikira ssente emitwalo 10 ez'okukozesa era n'agamba nkyalina byokukola naye ŋŋenda zikuweereza. Kitalo nnyo kitalo ddala. Bw'omutuuse wano maama famire ebaaniriza tetulinageyanjulira ffe abafamire tebatumanya aba social media mmwe mutumanyi era ffe tetunabeyanjulirako kubanga abaana owange wa social media kati tusobola kugenda mu famire tubannange ono mwana waabo. nga tumaliriza mulanga kiboyera okukubira abantu abali eyo abatambuza vidiyo netuuka ku YouTube obudde buno nga bo bakumanyi ntimwana naye nga bwetaaga Okusookera ddala nsooka kubeebaza tebankolera kyonna naye nkubira omulanga abo bonna abalina obusobozi abasobola okumpulira. katusabe Mukama Katonda akuyambe okufuna abantu abagenda okuyamba. Nsobola ku maama. Hello.